mulabye ekibadde Enambole mwe mulabye bantu bajaganya mulabye bantu beyagala mulabye mupiira gusambibwa naye ate nze ndabye ekirala ekyo ekintu kigenda luma Museveni mpaka kufa ekyo nkikubuulira ekintu Museveni kyakoleredde emyaka 4 okukirabanga bwekiri ate nga kyamaanyi nnyo mu kisaawo omwo temubaddemu baganda bokka tebakulye ebinusu mubaddemu n'abanalwanda nga bali happy mubaddemu n'abanyankole nga bali happy mubaddemu n'abatoolo nga bali happy mubaddemu n'abasoga nga bali happy mubaddemu abantu ab'amawanga ag'enjawulo nga bali happy olowooza lwaki kubanga Buganda eyina kye bayita assimilation policy ne bw'oba oyina empisa embi otuuka akaseera n'oga nti naye nedda yes nze ntunuulira abaana abawala abagendako mu Amerika amalayo myaka 3 bano bannayuganda abagenda ne bagenda mu Amerika bayina kye beewulira ekyenjawulo ekisinga ku bali e Bungereza ne Canada nawa Amerika eyina kye bayita assimilation policy otuukayo n'oyagala kubanga eri assimilation policy eriwo ku lwa bulungi bwa buntu yensonga lwaki kyakivingibwa ojja kusanga Amerika ng'erina San Diego ago mannya gabita wali abasipaana Segede wali abalatini nga bali proud okubeera Abamerika kanka kuddiremu ojja sanga abasipaana ojja sanga abalatini ojja sanga abachina nga bayina kibayita ne China town mu Amerika naye nga bali proud okubeera Abamerika nga ne China ne we bayerumba Amerika abachina abo babeera na Amerika ne balwanisa China lwaki nti Amerika eyina kibayita assimilation program Museveni ayagala bw'oyogera ku Baganda ofujje bw'oba oyogera ku Baganda bankwe bw'oba oyogera ku Baganda babbi bw'oba oyogera tayagala tukwatagane yensonga lwaki ebigendererwa bye biganye okwakivinga biriwo ku lwa bubi nkubuulira biriwo ku lwa bubi nti omugenzi Seeka Anasikalisa yagamba nti abasajja abo bayina programu yabo ba assimilation policy yabo tuuka mu ggwanga lyabwe oli wa ggwanga ddala tuuma amannya gaabwe yingira ebika byabwe tebakuyinaako ki omugenzi Seeka Anasikalisa ekyo bye byamuttisa tebakuyinaako buzibu naye abantu bagezaako okulwanyisa ekintu ekyo Museveni akitaddemu buli kimu n'obote yagezaako kikuba kyagaana kubanga eri assimilation policy eriwo ku lwa bulungi bwa buntu nkubuulira era wabaddewo abantu bangi nnyo jjukira nagamba Buganda lyali eggwanga Buganda ng'abantu bava mu bitundu ebyenjawulo ensonga lwaki omuganda bakugamba Nakabala simanyi Gere simanyi Wawu simanyi ki abo bonna balina gye bakola ki gye baava okategedde kati Museveni banoonya engeri gye bamenyawo obumu obwo buganye nti n'abamawanga amalala be balimbye nti Abaganda babi omwana omugezi asomyeko agamba nti anko waŋŋamba Abaganda babi baatuttiraani nga mu butuufu tayina batubbira ki nga mu butuufu tayina kati lwaki sikolagana nabo balina batukoze eki nti yo omuganda otuuka n'akuyigiriza kalica ye ate n'ayigiriza ne muganda munne nti bw'ogenda ebulyambwa lyambwa kyategeeza ki nti bw'ogenda eri n'osanga bwe beeyisa okufiitingayo weeyise ng'abaayo kati naye bw'ojja ewuwe akuteekamu kiri eri ekyokweyisa abantu babadde happy nga boogera ekigambo kimu nga basanyufu ndabye Sabasajja Kabaka nga musanyufu ndabye omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nga naye ali awo leka nkubuulire ekyo ekibaddewo Museveni takyagalangako kubanga abadde amanyi yakikola ki abadde amanyi yakyakivinga ng'amanyi yakyakivinga nga bw'ogenda mu Banyankole n'ogaa ndi Muganda nga baga mubbi ebyo nno babibayigiriza direct babadde nga babiteeka mu baana ng'omwana akula bamugamba Baganda babbi Baganda balalu Abaganda simanyi biki naye ate ffe tebakituyigiriza yensonga lwaki ffe bamala okwegobako n'ogaawo yanneegobyeko mubi n'okolagana n'ono omulala nono nakwegobako n'ogaawo yanneegobyeko naye mubi n'okolagana n'ono omulala kubanga ffe eno mu Central tebakituteekamu tebakituyigiriza eno mu Buganda nti bali babi nedda ffe twakula batugamba nti olina okubeera omuntu mulamu toyina kweyisa bubi ne bw'ogenda weeyise bulungi kiikirira ky'oli Buganda
kubanga ffe twetwalanga ng'abagezi era tetuli baffala. Segedde Museveni akirwanyisizza emyaka 4 assimilation policy egaanye wangala ayi Sabasajja Kabaka. Nange eyo opinion ye ate abalala bagamba mbu ekyaviiriddeko Katikkiro Charles Peter Mayiga okubanga invitinga Oweekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Enambole mbu yalabye nga omupiira abantu tebagenda gulaba mbu singa mukulu teyabaddeyo. Ono agenza okulaba ng'omupiira gugenda mutuulamu n'apulitendinga naita president waffe Kyagulanyi Ssentamu kubanga yategedde nti bw'atamuyita abantu tebagenda kulinnyayo era kati balaba baba abantu bajjudde dda ye kye yabaze tikiti zikamba buulire gwe weewuunye lwaki ku CBS lwaki ku BBS tamuyita kubanga akimanyi bw'anaamuyita eri president ajja kwogera bw'anaakimanyi tagenda kwogera ajja kujja abantu bajja yajuze tikiti kuba yabala kimu ssente awubire president waffe ajja kuwubira bubuzi abantu ajja bawubirako bubuzi mukono talina kyagenda kwogera ku CBS ne ku BBS aleetayo bamwagenesti nga bamulwanyisa ye tamuyita kugendayo gwewoza yaki apulitenze n'amuyita wano ng'ayagala kimu ssente kubanga akimanyi nti president bw'anaabeerawo abantu ajja kufuna nkuyanjira baabwe yatandise dde bafuna tobalaba bajjudde dda kiyabadde abala ono zinabagamba Mayiga takuta alinga munnemu alinga mukama we president takuta tasobola kukuta era kati awo yabadde abala ssente era zifunye agenda zikola abantu bagenda okujja ogenda kulaba Enambole bwajjula kasita bawulidde nti president waffe gyali just okabadde ku pretendinga nze kankubuulire yabadde ayagala kimu ssente tewali kirala nze mbagamba owange naye nze ndaba kyabadde kirungi omuyita kubanga bonna baganda mwami muganda bonna kwegamba emipiira gyanyumye nnyo kubanga mu kisaawe muli temwabaddemu baganda bokka temwabaddemu ba NUP bokka temwabaddemu kwegamba kintu kyatambudde bulungi era ne tunyumirwa. Nga tweyongera n'amawulire ag'enjawulo munnange Honorable Fiona Nyamutooro ne Eddie Kenzo beeyongedde okuba nga balumya abayaaye bannange. Ogono gwe bayita omuhabbati super abantu abo beeyagala oba ebya Miss Uganda oba bikola bitya ye Nyamutooro agamba nze mukyala nze ali mu maka nze gwe bamanyi tebisigadde tebijja kundya mawulire go mangi nnyo nnyini ddala era neeyongera okuba nga nkola ki nga kutuusaako ate mwabitegedde eby'omukyala munnange eyagenze n'apama ate n'akwata omwana n'amulisa omwana atali wuwe bannange bibino. Thank you so much Uganda Police mwebale nnyo oyo omukazi gwe mulaba ye mukazi yapamye omwana mu kamwa n'akwata bbi n'amuteeka mu kikopo omwana n'awuuta omukazi akwatiddwa she has been arrested akwatiddwa polisi tubebaza toyinza kukwata mwana wa munno timigwe puma omwana wa munno n'omuteeka mu bbi mu kamwa kikolwa kibi nnyo tukivumirira era Uganda Police mwebale nnyo bamukutte kati oyo agenda kulaba kye bayita etteeka Kampala nti likola gwe ne weeyambula omwana n'omuteeka ebitundu by'ekyama ku mumwa n'omwasamya omumwa n'opama kale yandipamye mu nze kuba nze me I am so strong you know puma
I'm so strong. Chituyanya. You can handle. I can handle. Yeah, for you can handle. But omwana omuto. Omwana omuto no. Really bad. Yeah. Thank you so much, Uganda Police. Chana kunyo era chana kudala bambi n'omwana yoba tomuzadde mutima kyogwo era ndabye n'abakyala bambi bavuddeyo ne babanga bakonda eminga ensonga eno ne bwoba omwana siwo oli muzadde. Naye mmwe ki ekigudde mu nsi? Lwaki abakazi tupuruvinze nnyo okubeera sitaani Mukama Katonda? Kati bavudde ku mbeera y'okutokyalinga abaana n'ekibooko n'ebibonerezo biri ebikakali. Omukazi omulamba alina amabeere n'otuuka ku ssa erifulumya obubi ng'obufulumira ku mwana wa munno n'obukuŋŋaanya mu kikopo owa omwana wa munno anywenga nawe oli mukazi olina n'abaana ogenda kera ku macyozaale. Naye abakazi kiki? Why? Omwana oba tomusobole nga tomwagala lwaki akisi tomutwala n'omusula ku church musule ku mizikiti oba genda omugabe? Lwaki oba otulugunya omwana wa munno okutuuka ku ekyo? Lwaki abakazi muyina emitima emibi bannange ono omukazi waawa bannange kansubire police is going to take action kubanga this video can't hold my tears bannange. Abakazi tuyisitulidde empisa embi bannange abakazi. That's why some people babonaabona mu nsi eno n'omutunuulira ng'abonaabona babonaabonera ebintu bye basasulira si kulimba. Kati oyo omukazi agenda kera ku makyazaale azaala ayonse omwana we ng'omwana ow'omunne yamukkako n'amutulugunya n'amupama obubi mu mutwe n'abumusiiga n'abukuŋŋaanya bumunywese abulye mazima ddala ate naye recordinga astagafulla ne sitaani ali mu bakazi. Bannange abakazi tupuruvinze nnyo emitima emibi ekyasa kino. Ekyana kikaaba bambi ebbujje likaaba ya rabbi. Kibi nnyo abakazi tuyina emitima emibi bannange. Naye ogenda keera ku makya mukazi gwe lulibadi lutya oba lutya ogenda keera ku makya osasulira ekintu ekyo ky'okoze. Nzakubuulidde neeba n'akusiba n'ovaayo neeba n'akola atya oli kisasulira n'abaana bo n'abazzukulu balikaaba ku maziga omwana oyo gakabye ng'omusiiga empitambi yo mu mutwe. Ate munnange bakadama bo bawawiddwa bano naddala incidences nyingi ezibaddewo abaganda bafa abo nga bava ku kyalo nga bava ku kyeyo atuuka ewaka oluusi asuzeewo kimu bibiri mugenda okuwulira nti yafudde. Munnaabwe bunno abawadde amagezi oba olyawo gayinza okuyamba. Amawulire g'okufa kw'ono omwana ganzijukiza lwe video gye nasanga oba Halima Gospel Gulu yali agikoze oba yali mukuye sijjukira muntu yakola video naye kwaba babiri oba basatu awo nga babuuza nti lwaki abakadaama abamu oba bankuba kyeyo badde Uganda bafa. Kambabulira ekintu kimu, death is inevitable. Wonna omuntu asobola okufa, si ku kyeyo si Kampala si wa osobola okufa. However waliwo ensonga ezimu nga bankuba kyeyo bw'otuuka e Kampala oyinza okufa. So kya mugaso nnyo nkuba kyeyo bw'ova ku kyeyo gendako mu ddwaliro. Banamwe muva ku kyeyo mutuukira mu basajja bammwe mutuukira mu famire ne munyumirwa ne mukola ki. Ate ebiseera ebisinga bw'oba ng'ovudde ku kyeyo ng'oli mulwaddemu bw'otuuka e Kampala nawe tukabutusi ku airport Entebbe owulira ng'otereddemu. Lwaki? Kyenkanankana n'omuntu ng'obadde mulwadde nnyo w'otuuka mu ddwaliro bw'oti nga tolina nakuteekako ddagala owulira ng'oteredde. So oba oteredde mu kyolwadde buwonye wabula oba oteredde psychologically nti ogenda funa obukuwona. Kati abaana bamanyi okuva ku kyeyo nga babadde balwadde ng'oli mulwadde n'otuuka ewaka n'ofuna essanyu ly'ewaka ne bakusanyukira n'okola ki n'omayiza oguze panado ng'omize olw'okuba toli ku mirimu gy'amaanyi oba toli ku pesha ya muwalabu owulira nkakkanye n'olowooza owonye. Hani mugende mu ddwaliro, abalungi bange mugende mu ddwaliro. N'ekirala ewaka byatabuseemu, abantu bemujjira ewaka balalamu, famire ze mutuukiramu, mikwano gyammwe gye mutuukiramu baseka kungulu balalamu. Akitegedde. So mugende mu ddwaliro weekwekekwekemu kweka byofunye ng'oli ku kyeyo
soka weebuzeebuzeemukko nga wakadda kitalo kya muganda waffe. Ate munnange ku mboozi ya Hajjat ne Haji ku musango gwabwe waliwo Hajjat avuddeyo n'alaga okwenyamira nti eddiini y'Obuyisiraamu erina engeri gy'esosolamu abakyala ate awo n'ebiibiita abaami mbwe kireetedde abakyala okuba nga batulugunyizibwa babonaabona bayisibwa bubi. Ate kyova olaba nga abasiraamu abasajja muyiikiriza nnyo abakazi. Mumanyidde nnyo abaana b'abannammwe nze kambabuulire kyemuva mulaba nga abaana b'abasiraamu abasinga obungi bafumbiddwa amadiini amalala lwakamanyiiro kammwe abasajja mmwe. Mumanyidde nnyo abaana b'abannammwe ne mubakunkumula mubula bafukira mu kamwa. Nolaba omusajja nga teyeesobola museeka naye awasa abakazi bana abawoowa kuba abamuwadde waliyo omuzikiti gwakulira. Tumanyidde nnyo mwe mutuleetedde bino byonna ebizibu by'oggwa amabanja by'okukola bitya. Ate mulekerawo okufumbiza abaana baffe abato mmwe abakyala mmwe abasiraamu kubanga bamugenda muwoowa omwana bagenda omuwoowa mumufumbiza mu buli omu anti sekagundi yamutwala. Kati mpulira obusungu naye nga tewali kitaggwa. Mutumanyidde osanga omusajja omusiraamu yafumbirwa omusiraamu munne n'amufuula kasasiro naye n'osanga omusiraamu ng'afumbiddwa ow'eddiini endala bannange ng'ate baagala n'okufa n'oweewuunya entegeka z'amuwo n'ogamba oba ngende n'ow'eddiini yange n'ogamba oba ate nkola ntya ne bikusobera. Nammwe bamaama tuleeta abaami ewaka ne mubavuluga ne mutaluga nsagala musiraamu namini omukatuliki saga ne muboola amadiini. Muboola amadiini tuli bantu ffenna wamu mutonzi waffe ali omu mukkirizenga ekiba kizze Allah kyabaageze ya Rabbi. Kino kinnumyemukko naye okusinga kinnumidde nnyo kwabo abakyala ate abavuddeyo ku mukyala munnaabwe ne balaga kirala. Kyokka omwami ali mu kkomera akulaga kirala nti oba bakwata omwana naye ye omukyala we amwagala. Ana omukazi Zuula ono yammazeeko amagezi mukazi mukulu naye alabika bulungi nnyo. Ntuufu ebintu bya Zuula byo biralamu. Kati n'ono yennyini ow'emipiira amukaayanira mbuze saamugoba yeegoba yekka ennyumba ye gyeri. Zuula awula Zuula ngenda kukunyoonya ngenda kukunyoonyako nze ababbi bankolera. Ali bagenda okunvuma. Ndowooza mubiwulidde naye ate ku nsonga yo yennyini jjukira jjukira Fulfigure be bali mu nsonga eno y'okuba nga basapootinga Haji. Kati nno emikwano gya Simple K nagyo givuddeyo ne zigamba Simple K mbu yenna gy'ali mbaddukire wabbalamu abanje omwana we. Justice for Simple K. Wika Simple K vaayo mangu olwanirira omwana wo. Vaayo mukana akasaako okulwanirira abasajja. Kwate ekkubo gende wabbalamu bagenda kukola ku nsonga zo. Ajja kuyamba ku nsonga zo. Vaayo banje ku mwana wo mutwaleko ewammwe empewo z'ekikazi mufuweeko omutume n'amannya ge wali oyagala. Kuba ne yali akutiisa okukusiba obudde buno alwanirira abasajja tagenda kukusiba. Vaayo kwesa omukisa guno ng'abantu bakyalina mu kumaanyi abagalwanirira bannaabwe. Vaayo mu bwangu kwegayiridde otherwise oligenda okuzuukuka ng'omwana baamugabye adda Ssenkubuge. Naye wandibadde okozesa eno chance n'ovaayo mu bwangu abantu bagenda kukubeeramu bagenda beera wamu naawe. Vaayo kozesa guno omukisa gw'amaanyi gwe gukutaasa gwe okununula omwana we obudde buno. Owange tuli ku NCK TV. Munange oba nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna nja kubanga mbikutuusaako obutereevu waneeno ku mukutu era nga bingi nnyo bye tugenda okuba nga tutunuulidde olunaku olwaleero luno.
era nga yonna gy'oli yonna gy'osinzidde nga tonaba kubanga osubscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga awo nno tuula butuuzi kalira ebisigadde nja kubanga mbikutuusaako mu bujjuvu bwabyo yonna y'oli yonna gy'osinzidde sigala naffe tovaawo.